Bino byengenda okugamba oyinza okumpita omulalu naye saagala kulwisa lwaki waalimpisa omulalu okimanyi nti ntuuse okuwagira Muhoozi ntuuse okuwagira Muhoozi ntegeeza ku bikolwa bye ne byawandiika ku mukutu gwe era nsingira ddala okwagala atuukirize ebyo byawandiika ku mukutu gwe gwa X abituukirize olw'ensonga nti nze nga Uganda at large ndabira ddala awo nga wetumwagala ebya ddala. Kakati Muhoozi yawandiise nga ategeeza nga oluvannyuma lw'okuba nti nno akutte ka Bobby ajja kuzzaako Ssenyonyi embwaye Ssenyonyi yagiyise embwaye Ssenyonyi olwo ate ano ne Katikkiro wa Buganda ne Kabaka waamu amutwaliremu singa reediyo zaabwe ne bu TV bwabwe tebulekera awo okubeera nga bwogera ku kukwatibwa kwa omusiru gwe yakutte oluvannyuma n'amukwasa poliisi ategeeza Lukwago. Kati nze awo nkugambira nti awo wenjagala Muhoozi ebya ddala olw'ensonga nti singa akola ekintu ekyo lwaki nze naali kyagadde nga bw'abyogedde awo. Kasooke tuwulirize Charles Peter Mayiga butambi buno tubulina bulungi nnyo kuba twagala kubiva ku munga ali akatogo. Twagala kubeera feya tetwagala kulyaza amaanya. Ekyamazima obufuzi bwe NRM businga obw'Obote n'obw'Amin mu bintu ebiwerako. Ekyamazima naye ate muwulire ki obufuzi bwe NRM businga obw'Obote n'obw'Amin atakimanyi tamanyi byafaayo oba tabisomanga bwe kiri. Munnange nga bwe kiri nti ekyamazima obufuzi buno obwa Museveni businga obw'Obote n'obw'Amin ng'ate ne Museveni yaliyo mu bufuzi bwa Amin n'obw'Obote era nga Museveni ku guno omulembe gwe gwennyini yajja n'agamba nti mwe Abaganda tujja bakurashinga era mwaboogera ffe ng'Abaganda simanya ffe Mukama Katonda. Kati Buganda yanukudde ku Muhoozi kasooke tuwulirize. Ebyafaayo abavubuka abali wano mugende mbibuuza bazadde bammwe ne bajjajjammwe olwaleero tetulina budde kubiyitamu mu buwanvu bwabyo naye bwe bakugamba nti mu byafaayo bya Buganda mwalimu obutabanguko babuuze bwava ku ki. Obutabanguko bwava ku kintu kimu kyokka, enfuga eyali etuloboola eddembe ly'omuntu eyali tessa kitiibwa mu mateeka eyali enyigiriza abantu olw'enzikiriza ez'enjawulo oba endowooza ez'enjawulo. Embeera eyo ye yalwanyisa bajjajjaffe, ye yalwanyisa bakitaffe ne bannyaffe. Oyo alina ekinyegenyega okuzzaawo embeera eyo abuuze ku bazadde be abamuzaala abagambe nti kiki ekyajja emirembe mu Uganda. Bajja mubuulira era nsuubira nti bw'aba awulira ajja kitegeera okwagala okukola ebintu ebyo byefaananyirizaako eby'Abaamini n'ebyaWobote abireke kubanga bye byaleeta obuzibu. Tabireka kabikole kubanga ekyamazima omulembe guno gwa Museveni gusingako ku gw'Amin n'ogw'Obote. Kitegeeza nti abakwate kubanga ye Kyagulanyi yasimatuka. Ssenyonyi waali yayogedde n'agamba nti weeyita ki Ssenyonyi yayogedde Kyagulanyi naye n'ayanukula gye yabadde oba okitegeera n'ayanukula gye yabadde Kyagulanyi bonna abo baanukudde naye ng'ekyamazima omulembe guno gusinga ku gw'Amin n'ogw'Obote. Kakati lwaki ngamba nti Muhoozi yayituukirizza ebyo ebiri mu naddala mu eyo tweet gye yakoze mu byonna bye musaba atuukirize ebyo abituukirize olw'ensonga ze ngenda okuwa naye gwe teweerabira nti aba Maintenance Palace tuboogerako nga Kabaka ba sola bano balina sola zonna balina ebyamazzi n'ebyamasanyalaze byonna
balina water heaters, balina water pumps, balina security lights, balina CCTV cameras, byonna nga bikozesa solar n'ebirala bingi nnyo. Ne bw'obeera mu kyalo eyo teri masannyalaze, maintenance palace esobola okukuteeka mu kibuga ng'olinga ali mu kibuga ng'onaaba amazzi g'okyambye n'abiro byonna buli kimu. Hillside View Apartments, zino apartment zisangibwa Jjanye ku kyaki era nga kino kisangibwa ku Entebbe Road. Bw'otuuka e Namulanda, ekitende oba ekajjansi we wali amakubo agakutuusa ku Hillside View Apartments. Zino apartments zinjooyoote bulungi ate nga omulirwano mulungi nnyo wasirifu. Compound nnene, mulimu ne zi tent, sigiriza enkoko weeziri awo tusiga nti w'opangisiza wokka woba obeera mu ka apartment w'oli osobola ofulumako wabweru n'okiringako ne banneiba. Oyinza n'okwesanga nga ate tozzeeyo eri ng'ate mutandise okubeera nga musula eno ne musulako n'eri, musula eno wa neiba nga bw'obimanyi. Kaakati transport wabeerera okuva ku airport era nga amasannyalaze tegavaako wali wifi weeri. Bw'oba oyagala transport obeerere yita ku Uganda Atalagi ennamba gijje wano obakubire butereevu. Eyo nga tuvuddeyo, Amora Beauty balina shea butter agoba enkanyanya era nga ono shea butter ali organic, talimu chemical yadde n'emu. Dokita wali ku Uganda Atalagi ennamba ginsabe Dokita Kigwagwa ajja kukujjanjaba ebirwadde byonna. Waliyo badokita abali talented by the way, njagala mumanye ate abantu abali talented babeerawo nga tebategeerekeka, kyo sikyannemu kutegeera ekyo. Ne waba makanika nga akanika nnyo biseera ebimu aba abeerawo bw'atyo, naye ng'ate muganda nga byakola abitegeera. Ekikulu nti yasoma. Bwe mudda mu lunyanyimbe tojja mmusobola kwe kyoba omanya ne bw'oba alina omaaki otya era balina omaaki baafuludde bangi wano. Abagenzi kati oyo omusajja we ne batandika ti omusajja we kakati dokita waali. Ekyo temukibuusabuusa, nze saagala mubeere balwadde era namufuna lwa nsonga. Sirina kikumi kye nkwagalako nti oba mpaayo ssente nti nkulagirire dokita kuba kino kikwatagana na bulamu. Kakati munnange lwaki njagala nnyo Muhoozi atuukirize ebyo bye yayogedde, kubanga yatugambye atya Muhoozi? Yagambye nti after that big-nosed baboon Kabobina and his dog Joel Ssenyonyi, we are coming for this Katikkiro of Buganda and the Kabaka if their TV and radio station does not stop broadcasting about the idiot I captured and later handed to police. Bigambo bya Muhoozi. Eyo tweet muzonna ze yawandiise njagala ebirimu abituukirize. Nze nga Uganda Atalagi muyinza okumpita omulalu naye njagala abituukirize kubanga Kyagulanyi already yeewaayo kuba yatugamba nti temulowooza nti emigo mwe Abaganda nti emigo gyammwe bajja gikuba nze nzekka, era ye musajja wattu n'aloozaako. Joel Ssenyonyi yavuddeyo n'ayogera weyita ki? Yes, n'ayogera. Kaakati musajja wattu Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ow'omulembe guno engeri gye gusingako giri oyo naye bamukwata kubanga tewali buzibu n'omulembe guno. Kati Kabaka wa Buganda awo muyinza okuŋŋamba naye ggwe nedda, kubanga Kabaka be baleeta Museveni, be baleeta omulembe guno kimu. Ekyokubiri, Kabaka bwe baamugaana ogenda e Bugerere twekalakaasa ne tuteekawo embeera, okimanyi ekyo? Ffe twamulwanirira naye ye tasobola kutulwanirira. Kati bwe bamukwata kitegeeza ffe tujja kumulwanirira kuba ye tasobola kutulwanirira. Ffe nga batukwata batusiba batukola buli kimu, batubbako ettaka lyaffe bakola, ye tasobola kutulwanirira. Kati kiba kitegeeza nti bamukwate ffe tunkole ki? Tumulwanirire. Ndi mukyamu bannange. Bwe mba ndi mukyamu nzikiriza emigo gye nkubwe, bwe mba ndi mukyamu kubanga mmwe anti naye nga ekituufu bwe kityo bwe kiri nze bwe ndowooza. Ate nga n'ekirala nga bwe kiri nti ebintu bye baayogerako, endagaano ze baatuukako verbally ne ze badocumentinga nti nakati bakyakaaba tebituukira, kitegeeza baaba bakola ki?
baba wa byoya byanswa Besigye bwatyo bwe yayogera Museveni n'agamba kale abaana bwa byoya byanswa Besigye abaweeyo ekyoya kimu naye nakati bakyakola ki bwe kaseera babeera basuubirayo buwumbi na buwumbi babawayokko katono ne balinda obulala ne babulya ne babuma ne babawayako akatono mbu babanja kakati omuntu mbu gw'obanja n'obanja emyaka 5 ng'oba eyo bbanja kibannanga nedda Muhoozi Sebo General sikuyita nko General naye ku this time General Muhoozi nga bwe wandiise akantu kano mbadde nsaba okatuukirize ebyo bye byange sigenda nakwongerako nnyo by the way sigenda kwongerako nnyo kubanga pointi zange zibadde brief nti Kabaka bwe bamukwatanga bwe bamugana ogende bugere ffe tuwekalakaasira ne butufa ne tumulwanirira tetukyejjusa bingi nnyo ebibaddewo abantu ne balinda ne bwe twamubanja wano nga tetumulaba era bwe yavaayo era ebyaliwo mwabiraba bo bennyini bajjunju baddawo ne banakutukola ki okutujerega ye ne batugamba tulina akatinko kangi nnyo ffe bwe tuli kati guno omulundi Mukama Katonda wange naye tujjirira mpola mpola Muhoozi nze saagala nnyo ajjeko ekigere ku muliro Sebo General Muhoozi teekako ekigere teekerako ddala bagamba Ssekabwa ke weeyolera kekola ki tekakuluma enteega mwe mwaleeta Museveni n'azaala mutabani we Nsumambu amuzadde ku avenjinga kuwoolera kati awoolera ku mmwe ate nga mmwe abaleeta oli ye nga yeezaalira omwana we gwe temumanyi nti tamubuulirangako nti abo banti tobakwatako abo bantu bakitiibwa be baatuleeta be baatukuuma be baatukweka ate n'abantu babe twatta bangi Museveni yagamba yeeyamba yekka teri yamuyambako yadde n'ogu okitegeera kakati bwe mbanga mpagidde temunnenya kubanga tunoonya solution butya butusobodde nabo bennyini bano be boogerako ka TV station kabe ne ka radio station kabe Kabaka Katikkiro engeri gy'abawewuddemu kitegeeza nti ffe balina okubataasa baayokya dda kyo kitegeeza nti baayokya kitegeeza tulina kubataasa kuba be baffe sinnabeegaana be baffe era bw'abakwata saagala abatte naye kijja tuyamba oba olya kubanga amasannyalaze ge balina bwe twagakozesa omanyi olaba nabagamba nti Kabaka ng'agenze okumujjanjaba nga Baganda beebuuza Bannayuganda beebuuza Kabaka waffe ali ludda wa kyali kikyamu nnyo ate bo okujja okunyoomola abantu omukwano gw'abantu olw'ensonga ge maanyi gaabwe kisinga Muhoozi abakwata bajja kulaajanira ffe naye ate nga beerabidde nti wali we twali olaba what goes around comes around abakwate bawaddeyo naye tujja kubanunula nabo bakenye batwegayirire kuba ne mutundu babeereyo nga balinze tukole ki tubanunule osanga ensi eneetereera